naye nga bwolaba embeera y'amalaalo ndaba wano wana amazzi tegayita amalaalo wano wansi ne gayingira kubanga buyinza okuba nga olaba amazzi galabika era nenzijanga kubeetonyonetunulayo amazzi tegamuyitamu ntokola otya najja nentunulayo okwo neŋŋamba naye nga bano bazimba batya ekijja kino nze ndabanga awo awasigala amalaalo amazzi gamuyitamu buno buyinza bba buvunaanyizibwa bwani okuba nti amalaalo gano gaali gajja kukolebwa singa baali abayimbi bennyini nga bagamba bajja kuzimba ekijja amalaalo beeyama ne bagamba bajja kukola munnaabwe nga bwe baagala kale oba oli awo wandibaddewo embeera endala ekolebwa ne tuba nga tusobola okwekwata ne tukola amalaalo ate ne taata wa Lady Grace naye we yafiira waliwo embeera taata yali ayina enteekateeka yali ayina enteekateeka ey'okukola ekijja ate naye naafa accident ekitukuba wala taata naye yafa accident nga mwana we bwe yafa accident essebo Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Omukutu gulutandika tubanga bulijjo linnya lyange Zesongo Muhammad. Tuli mu bitundu by'ekyampisi eno tuzze okulambulako ku malaalo ga mwannyinaffe Lady Grace. Lady Grace bafuna akabenje nga bali wamu ne Ronald Alimpa, mwalimu Raga Fire, mwalimu n'abayimbi abalala, then n'abantu babakuba ebivuga n'abalala. Era ne wabawo abaalugulamu obulamu, ne wabawo ne Katonda be yasimatusa, ne wabawo n'abavukawo n'ebisago. Nzijukiramu nnyo nti Raga Fire alabika yavaamu nga tamenyese mukono n'aba nga takoseddwa nnyo era yasooka ndowooza okuva mu ddwaliro. Naye Ronald yalimpa up to now akyali ku miggo. Gulo kumu kwakutukamu ebintu ebiwera naye Katonda nabeera nga mubikkako akasubi. That is yalimba lusuku lwa sementi mujjukira bulungi nnyo nywanyi waffe oyo. Then Lady Grace walayira mune wa Izoniti ye embeera teyatambula bulungi nnyo era yafa teyasobola kumalawo ssaawa zaddako ziwera n'abeera nga nnyuka obulamu bw'ensi eno. Lyali guli eddene mu ggwanga lyaffe wano erya Uganda mu entertainment industry ne walala wonna. Era abayimbi bangi baavaayo bayitirivu okwekulumulula okujja okuba nti baberekera Lady Grace awo muzibe mu nnyumba ye y'olubeerera. So nga bw'oyinza okuba ng'olaba wano mu bifaananyi wano Lady Grace we yeebase. Gano ge malaalo ge era we twajja okuziika yaziikibwa wano ne gabeera nga gaakoma mu mbeera ng'eno. Tambula ng'odda bw'oti enjo osobola obba ng'ofuna ekifaananyi ekirungi. Kati so bw'oyinza okuba ng'olengera ekyengulu sayidi eri kuliko maama wa Lady Grace, maama we omuto abeera eno ku bijja. Then kuliko n'abalala nga tujja okubeera nga tubamanya. Maama nti oba semberako sayidi wano eno. Naye nga bw'olaba embeera y'amalaalo ndaba wano wana amazzi tegayita amalaalo wano wansi ne gayingira kubanga buyinza okuba nga olaba amazzi galabika era nenzijanga kubeetonyonetunulayo amazzi tegamuyitamu ntokola otya najja nentunulayo okwo neŋŋamba naye nga bano bazimba batya ekijja kino nze ndabanga awo awasigala amalaalo amazzi gamuyitamu nentunulawo neetegereza neŋŋamba galabika amazzi gamuyingira tetuyinza kubiikawo ko ttaka lyeyo okuleka nga tuzimbye mazimba naye sinesemberako era naawe sayidi eno ndowooza nnyabo. So twajja wano mu kuziika otufuna bulungi ekifaananyi enjo twajja wano mu kuziika emabega okuva lwe baamala okuziika wano tewali kirala kyali kizzeemu kukolebwa kulaba nti malaalo gano gazimbibwa tewali kyali kikoleddwa. Wano buno buyinza bba buvunaanyizibwa bwani okuba nti amalaalo gano gaali gajja kukolebwa singa baali abayimbi bennyini nga bagamba bajja kuzimba ekijja amalaalo beeyama ne bagamba bajja kukola munnaabwe nga bwe baagala. Abayimbi baani ani gojjukirako oyongereko okeo Hasani Ndugga nene oba oyogera ojja semberako oko bwoti Hasani Ndugga bajjako wano bajjako wano
mukulu okuziika lwo nyiro yakomawo yakomawo okwo n'abuuza amalaalo gakolebwa ne mugamba amalaalo tegalina kukolebwa obudde bwali buziba nga buziba ate nga nina byenkola tubeere twagala tutuukeyo okwo ne mbagamba munsanze ndi bize ate nammwe mundaga nti muli mangu nti kale tujja kudda ekiseera ekitali kinene tujja kujja ekijja tukikole sasa Enduga yajjako n'abawala n'omuwala omwo n'abaami abalala 3 naye tebaddanga era tebankubiranga na ku ssimu. By the way, Hassan Enduga tujja mwebaza nnyo. Hassan Enduga by that time yalwana bweziringirire nnyo okulaba nga atasobola mu bwabanne tumujjukira nawankubadde waliwo embeera etali nnungi awo yaliwo ate olaba nti yakomawo okemabegaka alabika yali ayagala at least kuba kondoza kyakwasaganya tujja laba nga tumunoonyako ko Hassan Enduga kati ekyokola kiri kimama kuba tulabye akabanga kagenderedde amazzi wano ndaba mukoka amazzi gaveeri nakirira ate nawo ndaba nga ettaka litatemebwa bulungi kuba nti libuuka wano amazzi ne walinda galisi malala amalala galisi malala tukoze tutya waneeno kubanga abantu bonna abaliko because batugamba Grace ono yali registered mu Wuma bawuma temundanga mbawulizaako ku kyamalaalo sibawulizangako naye Hassan Enduga bwe yajja wano n'ayagala ennamba ya maama wa Grace n'enfuba ne muwe ennamba namba y'essimu n'agamba ajja kutambula bamulagirire we bali agendeyo naye nakubirako ku muto wange n'angamba tagendangayo kati siwali muntu mulala yali azze kwogera ku kyamalaalo ng'ate bageeyama nti bajja kugakola bogeza okujjukiramu emabega liweze ebbanga kibukyanga Grace afa Grace yafa mu gwa mwenda gwali gwa mwenda gwe tuli mu gwa mukaaga guno tuli mu gwa mukaaga kitegeeza mu gwa mwenda gyabaweze omwaka mu ttaka twamuziika 28 kitegeeza abafa 27 26 nasulawo 27 wane ewaka then yasula emukono olunaku lumu ewa Ssempanji ne bamuleeta n'asula wano enkeera n'aziikibwa lunaku zeezo bwe mba seerabidde nnyo katuyinza kukola ti ekyamalaalo okuba nti gayingira mu mazzi tetutandika kusooka kuwulira nti ate omufu yafa ate banaagamba amazzi gampitamu eno kale oba oli awo wandibaddewo embeera endala ekolebwa ne tuba nga tusobola okwekwata ne tukola amalaalo ate ne taata wa Lady Grace naye we yafiira waliwo embeera taata yali alina enteekateeka ey'okukola ekijja ate naye naafa accident ekitukuba wala taata naye yafa accident nga mwana we bwe yafa accident essebo obuzibu buva bwennyini okuba nti ate ebbanga lyali ti taata naye naafa accident kiki ddala ffe ng'abantu tetusobola kumanya okuggyako Mukama eyabatonda ye amanye enteekateeka ze yali yabategekera tetusobola kyogerako nti kiri wano tewali muntu ayagala muntu waafa accident oba afe Katonda yateekateeka twaliko ffenna emabegako nga taata yakafa waita wabanaku lumu babiri twategeera leti ntujja eri naye tuna abantu betwateeka ku simu tucommunicatingako nabo tulabe nti wabaawo ekikolebwa twalaba ennyumba Lady Grace yali azimba eri eby'abaana n'ebirala bifanaganako bwe bityo abantu bano teri muntu n'omu yabatuukirirako okwo kuba twagerako ne Aizoniti twogerako n'omukyala akola ku Nice TV azanya kadongo kamu mwerabidde erinnya lye waliwo omukyala oyo n'agamba balina n'ekivulu nagenda kujja alabe ku maama ajje alabe kyekyokola waliwo yali yesimbyeyo kuba meya bw'emukono Ssaalongo Siraaje tewali muntu n'omu ku bano yatuukako eno kulaba ngayogerako nammwe obando ozojjukira twali ffenna nzijjukira twali ffenna naye sirina muntu gwe nali ndabye ate era sirina yali ankubidde essimu era okuleka ggujjo bwe wankubidde essimu n'oyogera nange ne ndowooza bafere konse kandabe agambye enkya ate enkya ejja kumala era etuuke wagenzi wanga nkya etuuse eyaleero nkya olwaleero bwe lutuuse noddamu n'onkubira mbadde ngenda kusaba nenkubuuza ogenda kujja saa mmeka nti ssaawa 5 awo kunya ngamba kambeerewo awaka mbalinde okay ki ekiganye enjo beeyama ebintu bingi kamera giwanika waggulu abantu beeyama ebintu bingi but at the end bwe tumala okuba nti tumaze okuziika ate ebintu bimanyi okukyukamu semberako kati tukoze tutya maama oluza tuyinza kukola at least kala amalalo gano gabe nga gazimbibwako ganemeyingira mu mazzi kuba ne wadde yafa naye yali muntu ngaffe bwe mwayagala okubeera obulungi kyokola kiyinza kuba kyolowooza ekyokukola nze mbadde ndowooza nga nze
nti nga mmwe bwe mufuddeyo nti mujjukidde okukomawo ate mmwe mulina abayimbi Grace be yayimbanga nabo nze mbadde ndowooza nti wabeewo obuyambi okulaba nga bakola omulimu guno bagumalize kubanga beeyama abaana okubaweerera era nabo kyendowooza tebabaweereranga babaano nga beeyamye okuggusa omulimu Grace gwe yali atandise okukola okuzimbira bakadde be ennyumba era n'ennyumba naye awo we yafa we yakoma era weeri kati mbadde ndowooza before kuzimbira mama Grace ennyumba ne Grace naye eno si ennyumba ye kati eno ennyumba ye y'olubeerera ya Grace yennyini eno banne abayimbi ababeeranga ne Lady Grace tujjukira amaziga agaali mangi tukyaliwo tujjukira okweyama kwali kungi nze nganze Sonko mbadde nsaba abantu abamu ali mweyame nti Grace atandise okuzimbira ku maama we ennyumba era ennyumba twatukayo ntugiraba era ntaata we yali agezaako yamba kati ate n'amala nakola ki nafa accident mu mbeera efaanaganako ng'eyo nze kati mbadde nsaba nga nteesa nga tubajjukiza bwe kibanga kisoboka kati tuzimba ennyumba ya Grace kuba ntaana ya Grace yine eyingiramu amazzi oba okitegeera tomanyi abantu bafa naye ayinza obbanga naye ayina waali ng'alaba ng'agamba ayi mukwano gwange gundi nga nali mukwano gwo lwaki twetayo akasawo ka seminti mama mwali muzimbeko ku bijjo oyinza okugeza kukola okubalirira kw'ebijjo okutonotono okwalayisi kuyinza kuba kutya nedda nze nga bwe ndi mukazi sizimbangako ku bijja oyinza obbanga tozimbanga naye nga wakola okukwata ssente n'owaayo oba nomanya ko mutwe yakwata ssente n'awaayo nga tuyinza okumanya at least omutamwa gwa ssente tandika obbayisaamu olukomo gundi tuweeyo akasawo gundi tuweeyo kano at least wano wazibibwe weewati bagazimbe naye gata bagali ga tiles nnyo g'amaanyi ne kale gabe nga amazzi tegayingira muno munda zikyembadde ndowooza anti era nga bw'omanyi munsi kuno emitendera buli muntu bw'aba azimba amaka ge abaako g'ayagala kati nze sisobola kukuwa kifaananyi nti ng'abayimbi ba Grace bendaba abaaliwo ennyo baali bangi nnyo mu kufiirwa buli omu ne yeetema naye ndowooza nti ono omwana alina eddaala yali atuuseeko kati tusobola okubeera ku level ey'okugamba ng'era bw'ozimba amaka oli n'agamba nze nja kuzimba ya miti nze nja kuzimba ya bulooka oli n'azimba mu nnyumba ne kaseminti ne kabula kati ate oli n'agamba nze njagala tayirozi mu nnyumba yange kati ng'abayimbi banne ate nga n'omulimu baagweyama kati be bamanyi guleedi ya Grace gye baagala bamuzimbire ekijja kye sijja bagamba nti kino sijjaga nti muzimbe bwe muti bantu bakulu ate bategeera sina kyenyiza baga nti mumuzimbire bwe gati kati bo kiri eri bo bwe tuba tuzimbye okumaliza ennyumba ye nga bwe tuga nti ennyumba ye y'olubeerera bagizimbye batya okay tujja kuba nga tulaba mayinza konvudde njogere ekyo olaba amalalo gali mu mbeera bweti nga gayingiramu amazzi kitegeeza tukolayo ekyalayisa at least tuba tuna kye tutaasiza kuba tetumanyi omuntu aliyo munda ali kuki bantu bayinza ogenda okugjako kino kuzimba nga mujjuddemu mukoka munda nga mwajjula amazzi munda omuntu mwe baakola kimwe baamuziika okay so abawuma ono yali mukwano gwammwe era nzikira bulungi nnyo maama waffe Fiina Mugerwa Amasannyalaze in fact kira nnyo naye yakajja afiirwe nno omwana emabegaawo nga mwogera mu mbeera nti ono yali memba wammwe memba waafa abalina omuziika mu kitiibwa kituufu twabala aba funeral baaliwo n'abeera ng'aziikibwa mu kitiibwa naye ate keesi ey'ebbeeyi gye twagula mukoka agiyingiramu okitegedde bulungi kati saabawuma n'abantu abalala mwena tolebale tuvaayo ntubako kitukola tukole kale ekyalayisi because abantu bayinza okukosa nti tebalina ssente ate era obwavu bungi tetunenya abantu naye tukoleyo kale ekyalayisi wano wazibibi waleme kubanga kuba kati singa nowayita ebbanga eriwera bagawanika nnyo amalaalo ago bagawanika nnyo singa oba olaba ebbulooka ezo wezikoma bagawanika nnyo so that's why amazzi mu nkokoto awo eno zino bbulooka baaziwanika nnyo kati wali wansi amazzi gakkayo n'ogamba nti mukoko ataayitewo era gaba gakkayo singa enkuba ebanga nnyingi yesebe ate otubikabikawo kwettaka n'ettaka era bayirayo mukoko agenda kulijjawo era n'ettaka mukoko era agenda dijjawo kyetaga nga tufunye seminti ate ng'awera so ne bagezaako kuzimbawo bwe bati kuba ndaba era n'ettaka eriva eri singa tewabawo omuntu abeera alima wano singa ndowooza gaabuliramu dda munda mu ttaka era kasinga kyagwamu bugwi kuba kati alikigagwamu bugwi olwedde baagayiwa kati ate zino bulooka ne zigira kitegeeza enkuba singa munatwala obudde obuwanvu nga temunnagazimba gagenda kugwamu bugwi gagenda kugwayo bugwi bukye ku makya maama abakubira essimu nti yaguddemu yenna bulooka zonna zamugenzeeko
amalalo gaguddemu munda. Kati kye nakola bwe nalaba ng'enkuba etonnya nnyo n'entema akafulejje kaakali. Akafulejje eri waggulu? N'entema akafulejje gabe ng'amazzi tegajja mangi butereevu kutuuka wano. Negawugula ne gadda eri. Kale banendooza embeera njagadde tutukako wano tulaba amalalo ga Lady Grace nga bwe gali. Osanga akazindaalo kano kenkutte kayinza ovaamu omulamwa ne waba omuntu alaba emboozi eno najja nitukwatagana tulaba nga tutaasa ku mbeera. N'ekirala mulimu abantu abali bweri w'eggwanga nga Grace ono yali mukwano gwammwe ne temanyi kigenda mu maaso. Abantu baffe bangi abatugobera mutera nnyo okuŋŋamba tulage ebiri ku ground mutulage ensi yaffe etambulete ebintu biri bitya. So kitugeza kulaba nti kola kintukola. Abamu ne basiima, abamu nga omanya abaana abamu baba baagala likes nabo ne bakomentinga ebirala ekyennyuma ekya bino kitubeera tukola. So oyinza okusinziira gy'oba oli n'ogamba omwalo yali mukwano gwange. Lady Grace yayimba obuyimba nga twamutega nnyo kayimba ka Layira oba oli sigala okyanjagala ke yayimba ne Aizoni T. Okuva ddala nga kyali wa manager we gwe bayita Edmond. So alabe ku mwami Edmond ow'Ekireka alina ne hoteli eri waggulu awo ekasokose waggulu awo mukulu Edmond. Munywanyi we entaana egenda ggwamu amazzi gamuyitamu. Oba okitegedde atulabidde ku muyimbi Aizoni T amugambe nti munywanyi we entaana egenda ggwamu. Ssaalongo Siraaje eyavuganya ku bwa mmeeya bwa sayidi eno ey'emukono. Okweyama kwaliwo tusooke tujje tuzimbe ennyumba ya Lady Grace waneeno then tuyakati tugende ku biranze mbadde ndowooza kubira omulanga abayimbi abakulembeze bawuuma n'ekibiina ekipya kitulirawo federation empya ekulemberwa omukulu Edrisa Musuuza. Munywanyi wammwe eno mukimanyi nti omuntu wamala ova mu bulamu bw'ensi eno fe abasigaddewo fe abamukolerera ebirala kati nga Edrisa Musuuza omuyimbi okumunaaza okumusaalira okumuzinga n'ebirala bifanaganako ng'ebyo. Mujje tuzimbe amalaalo gano sente just ntini nnyo tuzimbe amalaalo gano gave mu mbeera eno gye galimu oba kitegedde bulungi nnyo kati so kyekyo nze nyagadde mbalage ekigenda mu maaso n'okubajjukiza muze mba tumanyi kikola kigenda mu maaso. Bwe tulina enkuba nayo yiino egenda kujja era enkuba egenda kuddamu ekube okitegedde. Kale nze Sonko Muhammad tuyinza obutasukka wano olunaku olwale maama alina kwayagala otwongerayo. Weebaza ssebo gwe mukulu Sonko Muhammad yeewaddeyo okujja osobola okulondoola ku munywanyi wo mugenzi Grace. Weebale nnyo era tusaba abalina obuyambi abayimbi abeetema okuzimba entaana eno okugimaliriza mbasaba kyemwetema Mukama abawe obusobozi mukigguse. Grace afune ennyumba ye ey'olubeerera agyebakemu nga tatataganyizibwa mazzi. Sina kyotugambayo? Nsaba busabi nga nze sister wa Lady Grace nti bonna abali ebweru w'eggwanga mikwano gyaffe mwenna naddala abali mikwano gya Grace Bambi amazzi gamuyitamu for sure. Nga byonna bye biraba tubasaba nammwe tubeebaza mwebale kujja basebu n'ennyabo. Kale bannaye tuyinza obutasukkawo wano. Omukulu Hassan Nduganze nyongera okwebaza omutima gwe walaga ogwe kutambuza bano paka mu ddwaliro abamu ne basimattuka naye okubadde waliwo abataasimattuka era abaaziikibwa naye webale nnyo webali eddala Hassan Nduga Katonda ku ekyo singa okwagala naye nyongera okukubira omulanga eddoboozi olinza oba lisinga ku lyange jangu okomewo tujje tutuukeko eno ffenna tubeeko kye tuggukisa Hassan Nduga mukwano gwange onaabanga ozzeeko wano n'abanno boyinza okugugumulaye ne bayimuka ne bajja nitumaliriza kino mu bulungi inshallah. Kale atakumira mpeera abankumire enkoze ne Angel Girl wano ku kamera tujja kuba ntongera ba updates endala eziddako. Ye maama nirabidde kubuuza abaana baliwo abali eri wa maama oyo omulala? Abaana bali wa jjajjaabwe. Bali wa jjajjaabwe. Kale tweyanziza nnyo. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti nkaaga mu 7 94 729 oba noti 78 29 52 155.